Twakulisa nnyo mu kumulamu okwo program Fayiro Ku Mmeeza gy'olaba tugoberedde fayiro y'abantu abataano be battira e Rwamata mu disitulikiti ey'Ekiboga. Ensonga ezaabassa za ttaka. Katwongere okugoberera. Mu statement ezaakolebwa ku poliisi Ekiboga, abamu ku bantu 5 mu abataano abaali bakwatiddwa batottola entabo we yava. Bagamba nti bannannyini ttaka baatuuka baabalindiridde dda era baali babafumbidde n'ekijjulo eky'obwa Sseruganda. Wabula ekyabanyiiza kwe kubagabula emmere ey'omuceere yali efumbiddwa mu maka ga ssentebe nti ne bagaana okugirya. Mu kugaana emmere yali efumbiddwa, abattibwa baali beekengedde nti emmere yandibeeramu obutwa. Era abaabatta ekyo kye baakozesa ng'emmanduso ne batandika okubatemaatema n'okubafumita amafumu nga bababuuza lwaki bazira emmere. Ekyewuunyisa mu kunoonyereza kwa poliisi, emmere eno eyogerwako nti yalimu obutwa teyatwalibwa ng'ekizibiti kwekebejjebwa. Abakugu mu kunoonyereza bagamba nti bwe kyandizuuliddwa ng'emmere erimu obutwa, obujulizi obwo bwandibadde bwa mugaso okulaga nti okutta kuno kwali kutegekeddwa bulungi era abaafumba emmere n'amaka ga ssentebe mwe baagifumbira tegalina bwe gandisimattuse musango. Bannamwandu mu kiseera kino ekisinga okubaluma kubanga abantu kumpi bonna bagambibwa nti beenyigira mu kutta abaami baabwe baayimbulwa era bali ku bibanja beegazaanya. Abaana baffe bali awo batudde tebasoma, naffe embeera gye tulimu mbi. Ate ng'abantu bafiirira kintu kyabwe ekitaliga nti tekyali kyabwe. Ennyike gye tulina, abaana baffe batudde tebasoma, embeera mbi ate tetuyambiddwa. Omusango obadde ogezaako okugoberera ebigenda mu maaso okumanya bwe babikutte? Omusango twagendayo Ekiboga eyo ne bakwata babakwata ne babasiba naye waayita ebbanga ne babata. Ate nga bw'omanyi naffe twali mu nnyiike yaffe tetuyina maanyi, olusi ssente tezaaliwo gamba nti tubateekemu ssente tubakwate batuddemu tubakwate nga tetulina kyakukola era ndowooza ku ttaka kwebali. Ettaka eri mwali muzzeeyoko? Twaddayoko nga twaddayoko ne tuliraba naye ng'era batuuze kwebali nga watiisa wakuba n'ensisi. Nange kennyini kati ntyayo. Mbadde nsaba gavumenti etuyambe, eyambe abaana baffe oba etuyambe tugobere abantu abo tusobole okufuna mu ttaka ly'ababbaffe tusobole oyamba abaana baffe. Kuba nze ndi wano ntunda nnyaanya, abaana kwe bali abaana abasinga batudde tebasoma. Mbeera gye tulimu yo si nnungi n'akamu. Kubanga nze bandeka muzigo
mbonaabona okunoonyeza abaana ekyokulya sirina bwendi babiri ati ekyokulya kitubonyaabonya ne school fees omu yasoma omulala agenda kutandika mwaka gujja owomusango balamu baffe n'ono omwami ava wano babadde nga bagenda obitambuza nga bakomawo nga batugamba ate batukoze bwe bati ate fayiro bazitutte eno ate batugambye tubajja tukubira kayinange ne tubeera awo nga tuli ku kiri kimu ffenna. Ssentebe Sande mu kukola statement ye gye yakolera ku poliisi ekiboga yalaga nti talina kyamanyi era nti yayingiramu kutaasa abantu abataano abo abaali battibwa. Yagamba nti ekibinja ky'abantu batakyajjukira bulungi bajja bagoba abasajja abataano era mu kwetaasa abantu abo badduka badda wa ssentebe nti yagezaako okutaasa abasajja abattibwa wabula ekibinja ky'abantu abaali babagoba ne kimusinza amaanyi. Wabula bino omukulu w'abagenzi Peter Kasozi abiwakanyanga agamba nti ssentebe yakulembera olukwe. Abantu mu kuva eno nga bagenda baali bawuliziganyizaako ne chairman ono okumala ennaku nnya nga chairman yabakubira amasimu jamutese n'abantu mu kuba nnyonnyola ebyatuukawo babagamba nti bano bwe baatuuka ki ekyabaawo batuuka batya emmotoka bagirekawa batuukira waani babatuuzaawa batuukira wa chairman ogera ki okwaliwaawo batuukira wa chairman byonna byali wa chairman kuba emmotoka we bagyokera ziringa fuuti 10 okuva mu maka ga chairman we bayokera emmotoka era bali olwali okuyitawo bano ne bafuna mashini ne batema omuti ne gugwa mu kkubo. Program Fayiro Ku Mmeeza gy'olaba fayiro gye tugoberedde y'abantu abataano baava Nansana nga bagenze mu nsonga z'ettaka e Rwamata kyalo ka Lwayo disitulikiti y'Ekiboga wabula bonna abataano nga bwe baagenda bonna ne battibwa. Kisinga okuluma abooluganda kwe kuba nti abantu abo abateeberezebwa nti beenyigira mu butemu obwo kumpi bonna bayimbuddwa. Katuwummulemu katono tudde twongera okugoberera.